Mulinnya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amina. Amina. Abooluganda ab'e Manchester munzikirize mbaanirize n'ekiramuso ekigamba nti Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza ennyo Katonda nga mbaleetera okulamusa okuva mu Lutikko ya Pawulo omutukuvu e Namirembe ne mu maka gange mwennyini. Katonda atukoze bulungi okulabaganako, ssebo omukubiriza Mwami Mayanja bwe mwakwatagana obulungi ne mukyala Samali Waiswa. Njagala okwebaza mukyala Samali omuwanika Waiswa n'omukubiriza Mwami Mayanja mwakwatagana obulungi ne musobozesa saavisi eno okubeerawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yansaanyiza busaanyiza, nali muddu atasaanira n'ansaanyiza okutuumibwa mu kifo kino n'ebiro ebifaanana bwe bityo okunsisinkana nga nteekeddwa okubaako kyentegeeza ensi. Naye ate bwe yali akola teyakolera mu bamalayika batalina mubiri na musaayi, yakozesa kwayesa wennyini e Namirembe n'enzuula ne banneetaaga okubaako kye ngamba abantu ne kikola amakulu. Ne neebaza Katonda nti nammwe mwasobola okunsaba nkyaleko e Manchester mu mwoyo, era twebaza Katonda olw'ensonga eyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Nakubuuza Mwami Mayanja ki ky'osinga okwetaaga, n'ogaa nti mwagala muddemu amaanyi era mukuŋŋaana ku sabbiiti esembayo mu mwezi ne munkyaza ku sabbiiti eno. N'olwekyo kkiriza nti ekyokulamusa kwange eri bannayuganda bonna abasinza mu Luganda, mu Anglican, e Manchester, abooluganda bonna e Greenock, abooluganda bonna e Sutton Heath, abooluganda bonna e Waterloo, abooluganda bonna e Finsbury, bonna twagala okubatumira mu kiseera kino nti Mukama mulungi ate nga mulungi ekiseera kyonna. Tusomye ekitundu eky'olubereberye Oluganda kyatusomedde nebankubira eddoboozi libadde tonotono naye nga kikwata ku Bayisirayiri bwe baali balabulwa nti baligenda mu waŋŋanguse. Eyasinga okukola ekyo okubalabula yali nnabbi ayitibwa Yeremiya, era yasinga okukikolera ku mulembe gwa kabaka Zeddekiya. Zeddekiya byamusobera nnyo kubanga ng'okutudde ku Namulondo nga nabbi buli bw'avaayo ayogera bigambo bikyamu bwe bityo bizibu, yagezaako omugulirira nabbi yalema. N'amutegeeza nti ddala muligenda, nti ate bwe mulituuka obugonvu bwammwe bwe bulibawo emirembe. Bwe mutuuka ng'emulimu ensuku simenzizi, muwulire nnyo bakama bammwe ababatwala mu buwaŋŋanguse. Ekyamazima ye Zeddekiya entegeteege zaamufampa, tumulaba nga yagezaako okudduka ne bamuggyamu amaaso, n'abaana be basiba enjege ne bamuggyamu n'engatto ne bamukunguza okumutwala e Babulooni ng'alaba, n'obwakabaka bwe nga busigadde emabega. Kyali kiseera kizibu nnyo. Singa abadde owooluganda Pawulo omutukuvu nga yayogera eri aba Manchester, yandisoose okubatumira n'okubabuulira ebiri e Uganda. Ffe Uganda tukungubaga nti owooluganda Ntege Ssebaggala amaze okufa, ago si mawulire malungi naye mugamanye. Mwe muli eyo naye bye mwaleka eno era tebirina bulungi bwamu. Tukyali enguzi ng'edda bwe twagiryanga, tuzimba ebizimbe ne biyiika ne bitta abantu, omuliro gwokya ebizimbe eby'omuwendo abazzukulu baffe betayinza kuddamu kulaba, omuliro gwayokya Nzibwazaalampanga n'okutuusa kaakati teddangawo, n'ebirala bingi bigenze bijja. Ebizimbe ebituyita eby'omuwendo tubizimba mu road reserve. Accidenti zikyatta abantu eziteetaagisa. Parliament yegezze nnyo okusinga ndowooza bwe mwagireka, buli omu ayagala kuba munnabyabufuzi. Abaali bayitiddwa okusanyusa abantu mu kuzannya emizannyo, mu kuyimba, bonna bayise mu Parliament. Buli nkya n'eggulo disitulikiti zongera okusalwa, constituencies zisalwa, n'olwekyo omuwi w'omusolo akeera enkya n'alaba nga obuyinike bumweyongera buli kiseera. Baganda bammwe bavuga boodabooda bavudde mu kulima, bali mu bibuga ebirinaanyeewaawo. Kyekiri eno kubanga Yeremiya bwe amala okwogera ebigambo bino eby'obuddu, ate ne wajjawo omulala gwe bayita Nekemeya, ye byamusanga eyo mu buddu ne bamutegeeza nti ekiri ewamwe kiri bubi nnyo, bugwe yagwa dda, ebintu byonoonese. Kyengezaako okubategeeza. Mu supermarket tugula ebintu emaze okuyitako ennaku zaabyo, amalwaliro temulimu madagala, tetumanyi kyakukola. Mwe tubeegomba abali eyo naye ng'ate nammwe mulina ebizibu byammwe. Kale kyekiseera kinjagadde okuleeta, bingi nnyo bikyasoba. Era ffe tusaba nti bw'oba osobola okwogerako ne baganda abo abali eno, mwandimutegeezezza nti bw'olaba tiyagaasi aveewo,
Watiya gas engeri gye bamukubamu e Uganda n'ebyakalunga bitandise obulamu tebuliiwo nnyo naye bwe tuyimiridde ffe waffe e Uganda naye nga tina mumwantegeezezza mugenda mu winter muli mu autumn mugenda mu winter ate akawuka kana ka COVID-19 kalabika katambulira nnyo mu bunnyogovu n'olwekyo kirabika lockdown yekubiri eyingiddewo kyokka nga mmaze ebbanga lyonna mu lockdown kyokka muli bagwira muli bannaggwanga museeteri yeewammwe namwe mulina obuyinike bwammwe mwava eno ewaffe ne mugenda era tubeegomba naye ate nammwe kyemuliko kizibu nnyo muli mu mayumba buli kimu kyakusasulira nga mwetaaga Katonda ow'amaanyi abazzemu essuubi n'amaanyi naye ng'ate bwe mubeera eyo bwe mujjukira nti waliwo baganda baffe naddala abawala abatwaliddwa mu nsi z'abawarabu ate bo bafa bubi nnyo babaziika mu musenyu babateeka mu bikonteyina baagala okuddeka tebalina busobozi buddaka kale Pawulo ndowooza kyeyavaga mu mbeera zonna twebazenga Katonda aba Manchester Mukama yeebazibwe nate muddeemu amaanyi mugume omwoyo bw'omala okulaba ebigambo ebyo bindeeta mu kiseera kye mulimu nga kinganga kya buwaŋŋanguse bwe bagenda nga mu buwaŋŋanguse nga bapima ne woonootambulira totambula kinene nnyo bakupimira ky'onoolya bw'onooyambala ne barashoninga emirimu gy'onookola tolina ddembe ne identity bagikuggyako bayinza n'okutuuma amannya amapya obwe buwaŋŋanguse tebyabanga byangu nnyo COVID-19 kakati atutadde mu kiseera ekizibu tulina okwambala mask osatossa tulina okubeera under lockdown tulina okunaba mu ngalo buli kiseera tulina okwewala amasanyu ge twamanyiira tetukyakuŋŋaanako obwo nabwo obulinganga obusibe obw'engeri emu oba endala kyokka nga nabbi Yeremiya bwe yategeeza Zedekiya nti naye mubeere bawulize eri abo abatutte mu buwaŋŋanguse mulimayo emyaka 7 muzaale muwase muzaale muzimbe amayumba mukkirize naye okutegeeza n'amateeka ge batuwa okusimatuka COVID-19 olina okugagondera okusurvivinga olina okugagondera olina okwambala mask olina okunaaba n'abobutakoowa bwe kiba kisoboka beera nnyo mu makaago totambulatambula kyokka nga olubuto lwolina ku mubiri lwetaaga okulya n'abantu b'omu nnyumba yo beetaaga okulabirira obuvunaanyizibwa nga bugaziwa buli kiseera neetaaga ekisa kya Katonda okubazzaamu amaanyi ebigambo ebituufu bibagamba awo we muli si kyangu nnyo naye Katonda oyo gwe tusomako gwe tusomye mu Zabbuli atangira endwadde ezitambulira ne mu kizikiza mu Zabbuli 91 nga balabe batulumba ku kkono ne ku ddyo ne tubawangula 10,000 ne zigwa Katonda oyo n'atukweka wansi w'ekisiikirize ky'ebiwawaatiro bye ekyo kimpa amaanyi nkyo Katonda gwe mbasigira gwe mwamanya nga mukyali ewammwe eno e Yerusaalemi e Uganda e Kampala mwongera okumumanya nga muli eyo kiki ab'e Manchester nammwe bannayuganda bannaffe abali e Bulaaya kimwandikoze bwe baatuukanga eyo baakolanga bwe bati lockdown efaanana bweti oli mu exile byonna bireme kusala baatandika okukola ekisinagoga tufuna ekigambo kibita sinagoga tekyatandikirawo kyatandikira mu exile baatandikanga okusomesanga ebyawandiikibwa nga bajjukira bwe baabanga Yerusaalemi baakolanga ki Yerusaalemi baasabanga nga bakozesa bugayaavu naye kaakati batandise okukola n'amaanyi kubanga tebagenda kuddayo mangu abaana baabwe bali babatya baatandika okusaba baatandika okusomesa ebyawandiikibwa bwe bava n'ekigambo kya rabbi ekyo ekigambo kyava mu buwaŋŋanguse okujja kyova bwe baakomawo balina ebintu bye baasigaza n'amannya ge bajja mu buwaŋŋanguse tebyali byangu nandirowoozeza mu kiseera ekifaanana bwe kiti byonna bireme kutulemerera abaana tubasomese gye bava oyinza okuba n'ebifaananyi by'abajjajjaabe ku bisenge bibasomese amaanyi g'abajjajja baabwe kiki kye baali ye mwava mutya e Uganda kiki ekyabaleeta e Bungereza ewali obunyogovu nga e Buganda tebuliiyo okuggyako e Kabaale lwaki mubonaabona bwemu kyomwana kimutegeeze tubadde tutambula nga obudde butuleka tuli bize nnyo mu Uganda ndowooza nammwe bwe muli ng'awaka ogula entebe ennungi n'otekawo TV ennungi naye ng'eddiiro tolitulamu oba odduka buddusi buli kiseera naye Mukama yeebazibwe n'olwa lockdown ye nga n'obuliri buba bwa bbeeyi naye okubusulamu okufuna otulo ogenda ogira bw'oti ng'obunyonyi bukaaba olina okuzuukuka olw'obuvunaanyizibwa naye bwe tuba nga Mukama atutadde mu maka gaffe
abaana baffe tutandika obasomesa katekisimu nga ffe tugibeesomeseza ffe bazadde baabwe. Ekyo kyo kikulu nnyo kubanga waliwo Katikkiro kyatera okwogera nti tuteeketeeke abaana ate tubateekereteekere. Ekisinze okulabika eno e Uganda kwe kuteekerateekera abaana ne tutabateekateeka. Katekisimu esooka oba n'eyokubiri omuzadde yali badde agisomesa omwana we. N'amusomesa weddira ki? Tuvaawa? Batuziikawa? Tulidda ddi eka? Ate nga lwe twogera nabo ng'ekyamazima obuwaŋŋangusi bagenze e Bulaaya bawomeddwa bayimusiddwa amaanyi naye tulina okuba ne time limit. Tulidda ddi e Bulaaya? E Bulaaya eyo bw'otavaayo mu budde butuufu wayinza okukumira ne wamira abaana bo n'abazzukulu. Kyetaaga nakyo okukipimira obudde. Abaana tubategeeze eri eka wasingako eno teriyo nfuufu teriyo bisooto naye si waffe. Home is so sweet. Mubategeeze ekigambo ekyo. Era kino kyekiseera ekyokuteesa n'omukyala. Tulina omuze tubadde tetuteesa tetwogera buli omu akola bibye. Eno e Uganda bwe tukola mbuza namwe mukola omukyala akasente ke ka kikazi akasiba ku luuzi. Naawe ebibyo obisiba ku luuzi. Naye lockdown eno etuleetedde okubanga omuntu omulaba emirundi mingi omukowa n'omulaba ng'alina obujonjo n'omulaba ng'enjala emuluma n'omulaba ng'alya n'omulaba ng'abongoota n'omulaba nga yeebaka omuntu omukowa. Tufune engeri gye twogera ne bannaffe nga tusookera mu maka gaffe. Kino kye kiseera okuddamu okukwana abakyala baffe. Kino kye kiseera okuddamu okukwana abaami baffe n'okubaako bye twogerako mu mukwano gwaffe mu maka gaffe mu bulamu bwaffe mu biseera byaffe eby'omu maaso. Tulagawa tusobodde tutya? Mukama tuyinzisizza atya? Ffe tusobodde okubeera e Bulaaya abaana baffe banaasobola? Abazzukulu baffe banaasobola? Ebibuuzo bino byetaaga bali babeera e Babuloni baatandika okulowooza ekyokukola ne bavumbula barabaayi ne beerondamu nga bamayanja basamali abalungi abasingako nga omubuulizi ogwenda bino batandika okubakulemberanga mu kusaba okwenkya okwakawungeezi batandika okwogera nga zabbuli bwe batwe baakola paka emyaka 7 ejaggwako. Nekino ekiseera tekijja kubeera kya kiseera kyonna. Abooluganda ab'e Manchester mbategeeza kyakaseera buseera. Waliwo ebiseera bijja mu bulamu bwaffe ne bituyitamu naye biyinza okuyitamu ne bituleka nga wenna okaze ng'oluyiira. Temukkiriza ekintu ekyo kibeere bwe kityo. Mwe muba muyita mu kiseera kino abooluganda nga Zabbuli 9 mwe mubweyogedde nga mwe muyita mu kiseera kino ekya COVID nga munywera obutakola bubi nga munyiikira okukola obulungi. Ebiro bwe biridda muli kungula nga temuzirise. Abooluganda ba Manchester. Naye Pawulo ayogedde bw'ati ekitundu ky'essomye ekyokubiri n'ategeeza nti ekyenkomera abooluganda naye ate ennaku zino mbi nnyo mwambalenga ebyokulwanyisa nga muli e Babuloni nga mwambala ebyokulwanyisa. Pawulo bwe bali nga ali kumpi okufa ayogera ebintu ebyo ng'ali kumpi kufa yatunuulira abasajja abaamukuumanga abasirikale Abaroma n'abeetegereza n'abatandika obbageraageranya n'omusajja alwana omutuukirivu alwana. Ennaku zino mbi nnyo. Yewe yazoogerako nga mbi nnyo ensonga zaali ezazifuula embi. Ffe nzaffe embi lwa COVID nti olumbe terutambula na masasi terutambula na bintu birabika lutambulira mu kisiikirize mu mpewo. Naye Mukama yeebazibwe nti Zabbuli 9 nti n'olumbe lutambulira mu mwezi mu kizikiza nga lwesolosa mpolampola nalwo atutukuuma. Ekyo kireeta essuubi. Pawulo kyava agamba mwambalenga bwe muti okusobola okuyinza olumbe olwo nga muli e Babuloni. Ab'e Manchester muwulirize ti mu bigere muteekemu engato ez'okubuulira enjiri. Kati muwulirize kino Abaloma engato ze baayambalanga zaabanga ne spikes nga bw'olaba engato z'omuddusi w'emisinde nga zirina engeri y'amaggwa emisumaali wansi zisobole okulinnya nga taseerera. Spikes. Tosobola kubuulira njiri nga tosensedde ekigambo kijja wansi. Eyo enjiri eba ya munguba era empewo egifuuwa mangu n'evaawo. Bwe tubanga tunaabeera okubeera abalwanyi mu kiseera kino ab'e Manchester tulina okubuulira ng'engato ze twambadde ze ntuufu. Wano tetwambalirawo kakondo toyinza genda mu ntalo nga yambadde kakondo. Era engato z'abasirikale oziraba zikavalinga kumpi kutuuka mu ntumbwe. Era olina okuba ng'omanyi n'ozitambuza zikooya zizitowa naye gye zikoma obuzito omanyi oli bulungi. Atugambye nti olw'okuba tuli mu lutalo mu kiseera kizibu nnyo e Babuloni mu COVID nga Babuloni wa maka gaffe under lockdown
twesibe amazima mu kiwato. Amazima ago galeeta emirembe mingi. Abasooka Abaroma bo chepe bips tebaziteeka ku bitogi ng'ezaaliro. Omuntu bamutunuuliranga mu kiwato balyoka balaba ebitiibwa byo bajjeno. Oba kapiteeni nga batunuulira bamudikoletingiranga mu kiwato ku musipi nga bateekako zinzimiya kiyinza okubanga amazzi ganywa ng'ennyonta emukutte. Bateekangako ebyokulwanyisa ebirala ne babiri pakuli nti era kireeta emirembe. Amazima ago mugesibe. Abooluganda kino kyekiseera okutuuza ne mukyala we n'omubuulira n'abaana bwe bazaala ebbali abamanye. Omukyala kino kiseera okutuula n'omwami n'ontera tulwanira mu maka n'otegeeza nti omwami nze ndi bwe nti ekyamazima ntegeera bulungi nnyo tukaanye. Mbadde nfuna ssente bwe ziti naye nze ndowooza kati onsaasire onsonyiwe kati nja kuleetako contribution bwe nti awaka tuweerezeeko bwe tuti neewamwe tuweerezeeko bwe tuti newaffe tuweerezeeko bwe tuti ne muwefuna emirembe ne gijja mu maka si lwakuba ssente nnyingi naye ate ezo entono eziriwo engeri gye zigabanyizibbwamu emirembe ne girabika olwo tulwana olutalo olwa exile olwa covid-19. Abaroma baali bagezi nnyo nga toyinza kubeera mu lutalo bwe batugambye kulwana nga Pawulo bw'ayogedde. Nga twesibye bulungi nga basooka kukuuma ekyomukifuba ne bakiteekako yambala ekyomukifuba. Ekyomukifuba kyabwe kyabeerangako okukuuma internal organs we wano wali omutima. Singa omulaba kuba akasaale bw'ati owedde. Singa kuba akasaale oba effumu likwata ebyenda owedde. Beewalanga nnyo okufuna injuries ku lubuto mu kifuba. Nti okwo kwe kukkiriza tuzimbe okukkiriza abooluganda. Abaroma bwe batubakitunuuliranga. Si kubitunulira ebyambalo bibeera ni comfortable. Tebireeta ssanyu nnyo okubyambala. Tuyinza kuba at peace n'ogamba mbyepakingapiki. Olina okubyambala kubanga omusajja ajja kukulasa alina abalabi baffe balina targets tamala gakuba. Abapoliisi bwe bajja okulumba n'obaleetako essagaliko balina kye bayita disengaging the enemy, the opponent. Disengage. Akubawo okugunga toddamu kudduka. Alina wakuba takusse n'akudisengage. Kati abalabi baffe ne batuba n'osanyalala n'ogwamu amaanyi. Kati Abaroma baali bagezi nti bwe banaakuba waakiri bikisangewo ekyomukifuba omuntu atalina kukkiririza mu ye nga bbaawo tomukkiririzaamu ng'omukyala tomukkiririzaamu ng'obulamu bwe tobukkiririzaamu nga tokkiriza nti ojja kusomoka n'embeera eno ey'obuwaŋŋanguse oluganda tosobola kudda. Tosobola kuva Babuloni komawo. Toyinza kuba ba Ezera abakoma okuva e Babuloni nedda. Omala kuba na ssuubi. Titakisoboka kubanga olina n'okugamba nti kati kandi eryange mbimalewo ndaa tugenda kwefiira covid. Naye kati covid ajja kutuuka ekiseera munoonye nga tokyamulaba naye sente zonna wazirya ezandibadde zikola capital. Kale abooluganda nga muli eyo temugwamu amaanyi. Naffe gye tuli be mubadde muyamba be muweerera fiizi be muzammu eddagala ly'abakadde bammwe gwe kennyini olina nkati ka kibiri nti bazadde bo balekero n'abantu bakutunuulidde n'essuubi lingi. Kale gweoba toliina ba tebalina mugwe ate gweomaze okulya ejjamu. N'olwekyo olina okuba n'okukkiriza mu kifuba. Pawulo bw'agambye tulyoke tuyinze okuyimirira mu lunaku olw'omusango olunaku olubi ennaku zino mbi nti ng'oteeka mu kifuba ng'okwata effumu kyekigambo kya Katonda ng'okwata effumu. Abaroma bakwatanga amafumu basooka bava ku ffumu erimu ne bapukuledinga ku mafumu abiri. Effumu erimu lyabanga liwanvu nnyo neddala nga limpimpi. Kati lino eriwanvu wuliriza lyakolanga bwerizi. Lyakolanga misailo za leero ba surface to air missile. Waliwo omuzinga gwe bakuba okudisorganizinga omulabi. N'atandika okuwimpalinga n'atandika okukanka oba sabasaba. N'omusinde gwayo nga gukuleetera okwenyaga. Kati baakubanga effumu eryo bw'obanga weekapise nnyo mu kifuba nga engabo gy'okutte eyinza okumenyeka baali kubanga weba tebalikanyuga ogenda okwekangalira esedamage ku ngabo kasalita damage ku ngabo wedde. Kati ogenda obukyatagala n'alyoka akanyuga erimpi eryo lyerikukuba ng'oli disorganized. So amafumu ago galina okuba nga osobola okugapima bulungi. Kyekigambo nga tulina ekigambo ekituufu kye tulya. Tulina ekizibu mu kanisa ya leero bwene waffe buli wamu wajjuddewo nabbi naye ebigambo bye tugamba tebiri mu kiseera kyabyo. Buli omu ekigambo ky'olya kyekyo. Abooluganda musisinkane naye obunaaba babiri basatu naye ekikulu ekigambo kye mulya. Musumba akibaliisa ki ekigambo ekituufu? Ajja okugamba nti mirembe ng'ekyamazima tewali mirembe gyamu. Ajja okugamba nti tugenda kuba bulungi nga tewali bulungi bwamu. Kyenva mbegayira abooluganda ekigambo ky'okukwata ekigambo kya Katonda si kyakusaaga.
si kyakusaga, si byakuba mbeekuulo, si byakunyumirwa, si byakugaa nti bino bibowa. It's not about boredom. Era bwe tujja okusinza tetujjangako ffe tunyumirwe, tujja okusinza Katonda ffe abanyumirwa. Ffe okunyumirwa kwaffe kubeera secondary. Oba tunyumiddwa oba tetunyumiddwa, tukola bukozi tulina kukola. Ekyo mukyejjeemu abooluganda, mukwate ekigambo n'amaanyi gammwe gonna. Abooluganda Abaroma bagambanga nti bayambalanga helmet ekyokumutwe ne bakyebika. Kakati no twambala masiki oba oyagala ko toyagala. Naye wuliriza Abaroma kye baakolanga, bakwatanga ennaku zino kati mu ngalo tunaabamu sanitizer najjudde mwenge mwerere. Era senga engalo zitamira, senga zatamira kukadda, wenga tuzinayizizza omwenge engalo sanitizer. B'Abaroma bayambalanga helmet bwe bulokozi ku mutwe, nayambala helmet. Kati helmet y'Omuloma yakeeranga ku makya n'agisiiga anointing oil. Anointing oil mumanyi lwa nsonga ndala, oyinza omulya, oyinza omukumisa, omuli ettaano ezaaka n'ebirala bingi. Naye yatuukanga n'akeera ku makya n'alongoosa element eno n'alyoka agiisako anointing oil, olw'okuba oil bwe yagendanga ku kyuma ng'amasa masaati. Kati omusana bwe gwayakanga nga basimba Abaroma abasirikale bangi, kaakati abeeri baalabanga Abaroma nga 7 bokka ne batya olw'okumasamasa, nga n'amaaso gaabwe nga gaziba olw'okumasamasa. Bangi nnyo. Nga buli yoga nti linda buwere bwawanguza buvuma. Obusajja bwagenda okuwamba obuvuma bwava eno e Buganda. Ne Buganda katuyimiriza okugulu kumu. Bwona ne buyimiriza okugulu kumu. Bali yoga nti linda buwere. Koza abasajja bayimiriza okugulu okumu baaweze edda bangi. N'Abaroma baasiiganga helmet nga bazisiigako anointing oil. Bali ne batya. Amaaso nga n'okulaba ebintu ebitangalijja. Abaroma baali bagezi nnyo. Kati ye Pawulo kyavaga nti ne ku mutwe etteekeko obulokozi. Ebifo byonna Pawulo byakuumye bireme kufuna damage. Obwongo bwo kaakati ekigenda mu bwongo bwe kikulu nnyo. Ebiboozibozi by'owulira kikulu nnyo bigenda ku bwongo. Music gw'owulira kyayinza okugenda ku bwongo naye ng'akolako damage. Abaana bo bye balaba mu lockdown biyinza okugenda ku bwongo naye nga bikolako damage. You must be very careful. Oluusi n'ebirooto n'ebirowoozo by'osalawo oloote obubi n'okunyumya makaawo, muyinza okunyumya nga mwemalamu bwemazimaanyi. Kale Katonda ffe tuliko n'ebisiraani era laba nagana amabanja tugayina nabiri bwe biti, abaana baffe tetumanyi kye tugenda kukola era ffe tuwedde. Bw'obanga eyo byonyumiza abaana oli mu buzibu. Ojja kwagala okuzza omwana ng'omwana naye asobye nti ati munaye watugamba byonna by'asoba kati naffe netwesalira ku magezi. Omuzadde ye naye badde omwana buli wajja ng'awa omwana essuubi kubanga abaana bo bategeera bulala. Naye ate waliwo n'abasajja awaka ng'abakazi mulina okuwa abaami bammwe essuubi. Kyokka ate waliwo n'abakyala awaka nga balindira essuubi okulijja ew'omwami, n'omwami n'olyokugamba omukyala simanyi kiddako, omukyala nsimanyi binnemye, kasita otegeeza mukyala wo nti bimulemye genda obbe ate sigambye kubba. Sala amagezi gonna. Era bwe mba nsomesa abagole mbagamba abooluganda togambanga nti binnemye kati omukazi akole kibi then mujja mugabana. Bw'oba ng'owanise emikono omukazi mujja mugabana. Gwe mutegeeze nti tofaayo ngenda kuleeta. Ogenda okulanga oleese kawunga ka muwogo na binyeebwa nti ate nkyanja kuleeta ennyama. Ogenda okulanga ate oleese ebijanjaalo nti nkyafuba. Fuba. Oleme kukola nsobi. Abantu balindira okufuna amaanyi. Bye tutiisa obwongo bwaffe obutabo bwe tusoma mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Bw'obanga osoma nti oli ku dduumu gy'osoma owedde. Naye nze nkugambye baagenda e Babuloni baatuuka ne bakomawo Yesu. Lwaki tusoma ekitabo ky'Ezira? Tibaatuuka ne bakomawo ekitabo kya Zaakaliya. Baatuuka ne bakomawo okuva e Babuloni. Abooluganda bino byonna bijja kuyita. Ennyumba ze muzimba e Uganda mujja kukomawo muzirabe nga zivudde ku mutindo zize ku mutindo. Mutandikire omwaka. Abooluganda ebintu byonna bye mukola temugwa mu maanyi. Pawulo kyatugambye nti nga twegendereza, nga tulwana nnyo. Tewali musirikale gw'osanga mu mazina. Tewali musirikale agattagatta bibozibozi n'abantu balala. Ekiseera kizibu nnyo kubanga oba okyalyawo ate muliraana n'akuleetera obulwadde bwegenze owujjaleko. Tewali wano kiseera kyakuzannya. Kizibu nnyo abooluganda. Tubasaasira naffe twesaasira. Kino kyakuba ensi yonna. Naye ate kikwewunyisa Abachina batasinza ngaffe bo bagolokose. Tunanyonnyola tutya ensi nga Abachina bagolokose bazzeemu okukola. Abachina abatasinza ngaffe bagolokose kubanga ennono yakukola n'awanga emirimu gy'emikono gyammwe omukisa. Ne kaakati tukozesa obwongo tuloote ebirooto ebinene nti lockdown bw'ali kakkana tulitandikira ku birooto ebyo. Abooluganda omuntu azitowa birooto bye. Ate okusirikako mu bulamu nti kandooteko nakyo si kyangu. Muloota abooluganda.
Mulote mukomewo eka muzimbe Kampala ettaka lyonna eriri mu Buganda lya bbeeyi lya muwendo ettaka litugenzeeko abooluganda mujje muzimbe ebibuga nga musinziire mu bizimbe mu birondoole waakiri kakati omukyalo omutumeko emyezi 6 alabe kyemukola kyetugamba abooluganda mwezzeemu amaanyi mwe mwekka abaana bategere nti eno si waffe walungi naye buli myezi 6 taata agenda nachekingi ki ye Uganda nakikebera abooluganda mukola ekyo buli maka gasangiddwa ffe ne Uganda tubadde tukwatawo byensimbi tubadde tuli mu bintu by'okwejala byakungi ne tugenda mu supermarket ne tusindika obugaali obw'ebintu bye tuteetaaga ate ng'omunnyo ogwerabiddeyo n'ekibiriiti nga bingi nnyo bitulese kakati tuddamu okwekebera kino naye ddala nkyetaaga eno mu Uganda tukyusizza amamotoka naye nga ne getujjawo gabadde malungi tukoze ebintu by'abandabe kabandole tuguze furniture gutandiguze tutadde sente mu ttaka watutye kakati buli sente zonna oba ntono banyingi kuziteeka wezina kubeera ekigambo kikulu nnyo Pawulo kyava ayogera ebigambo bino nti ennaku zino mbi nnyo zize ate ne Yeremiya nga mu ndagaano enkadde yagambye mujja kgenda Yesu tugenze naye nga okwekuma kuli eri ggwe n'ennyumba yo buli lusiku emundi ogusoose abaana ba Isirayiri bwe baali basomoka okuva e Misiri buli nnyumba yali ku ntobo yaayo mubeere buli omu mu nnyumba ye muli akaliga buli nyumba musiiga omusaayi buli nyumba disipulini ya buli nyumba ejjo gisobozesa okuwangula kijja kuba kya nnaku mwami Mayanja nga waliwo walagajjalira abantu b'otwala nga bo basomose nga gwe tusomose tusooke tubayigize disipulini nti tujja kudda e Uganda Uganda batwetaaga bakadde baffe batwetaaga ekkanisa ya Uganda etwetaaga tubeetaaga nnyo Obuganda bubeetaaga eggwanga lya Uganda libeeta essente ze mutuweereza eno zokka buli baziteeka ku musolo muweereza ssente nnyinyo tubeetaaga muli balamu mubeere balamu abooluganda mukkirize nti mujja kuba balamu Pawulo nga bw'atugambye omujaasi buli bamuwandiika tebamuwandiikira kufa toyinza genda kuwandiisa noga nti kambeera omujaasi wa Uganda nga omanyi ogenda kufa buli mujaasi bamuwandiika mu magye nga manyi ajja kgenda dde kati nammwe abooluganda tuyingidde eddwaniro lockdown eyingiddewo naye nze mbawo amawulire amalungi mugenda kuwa kubanga Katonda agambye mujja kukomawo nga maliriza ngamba bwe nti mu mbeera yonna gy'oyitamu olina okubuuza njigiddemu ki zino embeera ziyinza obutadda mu bulamu bwo naye zitadda mu bulamu bw'abaana bo naye ate ne zikoma mu bulamu bw'abazzukulu bo njigiddemu ki kubanga eno lesson Katonda gy'atuwadde n'afukamiza ensi yonna alina ensonga lwaki agifukamiza njigiddemu ki ozzeeyo n'osaba n'omanya nti Katonda yayinza byonna tulabye nti sente tezimala engoye wardrobe tezimala abantu bakadda olwaliro kanisa lwezitandise okuba nti basaba abantu balina engoye ezisaba nga baleeta ngoye kuziraga mu kanisa tubadde wansi myezi 6 nga onoonya onoyambalira olugoye olulungi olina woolabawo nga tulina sande teri kusaba kakino kyo kyakuyiga ngenda ku kanisa kangende ensabe so si kweraga abantu badde mu kanisa nga babeeramu nantalo tawa kitiibwa banne tabaagala tabalaga mukwano tubadde eka ne weeboono gayise nga ndaba ne kugundi naye nga talabika buli omu ali wuwe nga kizibu nnyo n'emmere engeri gye tugiryamu n'ogiwa ekitiibwa tubali tugula ebituteetaaga junk foods ne tulayi nga twetaaga emmere namu mu kiseera ekifaanana bwe kiti twetaaga okukwana emikwano egy'amakulu twetaaga okwebeereramu kino ekigambo kya kwebeereramu bwe kiba nga kiri makaago gweka kwebeereramu sijja kubeera eno Uganda nkwekukkiriza kwange era gwe naawe olina kukkiriza Katonda ayinza byonna ali e Manchester naye nga mbasubwa essuubi abooluganda nga mmaliriza nti Mukama yeebale kubakuuma yeebale kutusisinkanya yeebale kubaagala yeebale kubawa kisa mu nsi eteri yeewammwe abooluganda tuliddamu ne tulabaganako 2 ku 2 musaayi ku musaayi magumba ku magumba nga olwa Katonda ayinza byonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina.